Bannakampala bali mbweraliikirivu olwa kaabuyonjo ez'olukale gavumenti ze yateerawo abantu okuggalwa nga kati zigenda mu wiiki 2 kye bagamba nti kyandibaviirako okufuna endwadde eziva ku bukyafu nga kolera olw'abantu abamu abayinza okutandika okumansa obubi mu kibuga Kampala. Mu kaabuyonjo ezoogerwako kuliko ey'okupaaka empya, ey'oku Jinja Road n'ey'oku City Square, nga wano tusanze ennyiriri mpanvu ddala. Okusinziira ku Peter Kawujja, omwogezi w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority KCCA, Kampala mu kiseera kino erimu abantu abataka wansi wa bukadde 5 nga we baazimbira kaabuyonjo zino zaali z'abantu batono ddala. Na kaabuyonjo ez'enjawulo kumpi ziringa 21 zonna bw'ozigatta ziri wansi w'ekitongole kya KCCA, naye nga tulina challenge munda gye tugezaako okutereeza. Ezimu zaavuddeko mazzi n'endala tulinamuko challenge y'ebintu ebirala ebikozesebwa. Wadde nga Kawujja agamba nti kaabuyonjo zaazimbibwa nga z'abantu batono, betwogeddeko nabo bagamba nti buvunaanyizibwa bwa KCCA okuzimba kaabuyonjo endala, kuba kati ezisinga ziggaddwa ekibaviirako okusoberwa. Batuyambe ku mbeera eno kubanga eyitiridde nnyo, era ini esimba okugenda mu toero masaawa namba. Tubadde tusaba KCCA eyongere ku biggo kubanga bino bitono tebitumala, tusiba wano ku layini. Akasente kakendeera buli kimu tukisasulira, nosala n'ogamba sijja kusasula siringi 2 ebyo, sijja kusasula siringi 10, n'ogenda kutoyi n'obeera ku ttooyi okwo n'ojula n'okwonoona mugoyi nga layini. Bannakampala bano bakubidde ekitongole ki KCCA ekivunaanyizibwa ku zikaabuyonjo zino omulango okubaako ne kye bakolawo mu bwangu, kuba kyandibaviirako endwadde ze batasobola. Oyinza okufiira akataagoko musule guyita buyisi. Kuba kati saa zino tubadde ku layini, omusajja yavuddewo ayisewo buyisi nga awulira afa, n'agamba naye sijja kusobola layini, mpulira nkola ki nfa, era ne tumuwa faasi n'akola ki n'ayitawo n'agenda. Layini ya leero mbi nnyo, era obanga oli bubi saa zino oyinza n'okwonoona mu mpala yosebo. Twetaaga babyongereko mu buli kasonda bibeeremu. Bye tuliko byankola nkadde, baleete ebiyigo ebipya, bino bimenyebwe, bateekewo ebiyigo ebipya bizimbibwe, abantu nga tusobola kusimba layini kubeera abantu ffenna nga tuli ku layini eyo bwe tutyo. Eterezeemuko n'embeera y'ebigo ebyo biriwo si nnungi. Beemulugunyiza ne ku myalo egimu egitambuza kazambe nga n'egimu si misaanikire ekiteeka obulamu bwabwe mu matiga. Nabo bennyini bayinza okujja ne babiggwamu, si bantu bokka abaabulijjo, nabo bennyini bayitamu. Ejjenga ebikebera buli kaseera okumanya ng'oba bisaanikire oba si bisaanikire. Kawujja asuubiza bannakampala nti zaakugulwawo ng'ebizibu ebitalimu bimaze okugonjoolwa, kyokka n'akubiriza abantu okukuuma obuyonjo. Tukola obutaweera nga tukolera wamu n'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation okulaba nti tutereeza challenge eno eriwo, abantu baddemu batandika okukozesa toilets zino bulungi. Geoffrey Lubega yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.